Essula ey'okubiri. Kubanga mmwe mwekka abooluganda mumanyi ng'okuyingira kwaffe gye muli tekwali kwa bwereere, naye bwe twamala okubonaabona n'okugirirwa ekyejo mu Firipi nga bwe mumanyi, ne tugumira mu Katonda waffe okubuulira gye muli enjiri ya Katonda mu kufuba okungi, kubanga okubuulirira kwaffe si kwa bulimba, so si kwa bugwagwa, so si mu bukuusa, naye nga bwe twasaanyizibwa Katonda okuteresebwa enjiri, bwe twogera bwe tutyo, singa abaagala okusiimibwa abantu wabula Katonda akema emitima gyaffe. Kubanga tetubeeranga na kigambo eky'okwegonza nga bwe mumanyi, newaakubadde n'ensonga ey'okukisa okwegomba, Katonda ye mujulirwa, newaakubadde nga tunoonya ekitiibwa eri abantu, newaakubadde eri mmwe, newaakubadde eri abalala, twandiyinzizza okubazitoowerera ng'abatume ba Kristo, naye twali bawombeefu mu mmwe ng'omulezi bw'ajjanjaba abaana be ye. Bwe tutyo bwe twabalumirwa omwoyo ne tusiima okubagabira si njiri ya Katonda yokka, era naye n'emyoyo gyaffe ffe, kubanga mwali baagalwa baffe nnyo. Kubanga mujjukira abooluganda okufuba kwaffe n'okutegana bwe twakolanga emirimu emisana n'ekiro, obutazitoowereranga muntu yenna ku mmwe, ne tubabuuliranga enjiri ya Katonda. Mmwe bajulirwa era ne Katonda, bwe twabanga n'obutukuvu n'obutuukirivu awatali kunenyezebwa eri mmwe abakkiriza, nga bwe mumanyi ffe bwe twali eri buli muntu ku mmwe, nga kitaabwe bw'aba eri abaana be, nga tubabuulirira era nga tubagumya emyoyo era nga tutegeeza, mulyoke mutambulenga nga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe ye n'ekitiibwa. Naffe kyetuva twebaza Katonda obutayosa, kubanga bwe mwaweebwa ffe ekigambo eky'okuwulirwa kye kya Katonda, temwakitoola nga kigambo ky'abantu, naye nga bwe kiri amazima, ekigambo kya Katonda, n'okukola ekikolera mu mmwe abakkiriza. Kubanga mmwe abooluganda mwagoberera ekkanisa za Katonda eziri mu Buyudaaya mu Kristo Yesu, kubanga nammwe mwabonyaabonyezebwa bwe mutyo ab'eggwanga lyammwe mmwe, nga nabo bwe baabonyaabonyezebwa Abayudaaya, abatta Mukama waffe Yesu ne bannabbi, era abaatugoba so tebasiimibwa Katonda, era balabe b'abantu bonna, nga batuziyiza okubuulira ab'amawanga balyoke balokoke, okutuukiriza ebibi byabwe ennaku zonna, naye obusungu bubatuuseeko obumalira ddala. Naye ffe abooluganda bwe mwatwawukanako akaseera akatono, mu maaso si mu mutima, tweyongera nnyo okufuba okubalaba mu maaso gammwe n'okubalumirwa ennyo omwoyo, kubanga twayagala okujja gye muli, nze Pawulo omulundi ogw'olubereberye era n'ogwokubiri, Setaani n'atuziyiza. Kubanga essuubi lyaffe ki oba ssanyu oba ngula ey'okwenyumiriza bwe mutaba mmwe mu maaso ga Mukama waffe Yesu mu kujja kwe, kubanga mmwe kitiibwa kyaffe n'essanyu.